Nalongo anzizizza nnyo emabega yanviiriddeko n'obuzibu buno obw'okwavuwala bwe ate nanzirukako ng'alaba mpeddemu tewali kirala. Bino ebintu bigenza okujja waliwo abaamubiddeko nga meeting zigenda mu maaso ez'okugenda Mbashalu okutwalayo ez'emikolo. Yasooka kuweereza mukebere ku TikTok ya Shalu abakyekingako kuliko ebivumo bingi nnyo Nalongo waffe yabiteekayo. Yes, namugamba nti temujja gikolayo emikolo. Kwegamba mbakyala bo bonna Nalongo yafunye obuzibu mu Sharon. Kyala bandeka nga njavu wadde mazima sirina era nze Sharon muwa credit. Okuba abaddewo mu mbeera embi. Nanzijjayo era kati ntandise okutambula mu bantu bulungi nnyo era njogera n'emboggola kati. Oyo omukazi sinza mwera kati obute 10 nja kwongeramu. Ennaku z'omwezi 22 ogwokutaano olina okuba mu kooti ssaawa 5 songa z'abaana bo na mukyala. Tewali kintiisa gendayo. Obujulizi mbulina n'obukakafu mbulina na buli kimu nkirina. N'okutunda amaka gange tagenda kugatunda. Agabeeremu, awasizeemu, akole buli kyayagala n'etatunda. Abaana bano nali njagala omukulu ate sitaweze emyaka 18 ekibambulira nkiwone. Company ya Wildlife Millions EU abatuuse ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyoyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Nkujukiza gwe mulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Faruku & Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire ku simu namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo. Jango Lambule, Jango Gule. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Kale Zerujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna ndi wano ne mukwano lujjo w'olugambo n'olugambo luteekeko nze lujjo w'olugambo ate olugambo lugirawa mu nsonga zino wabasinze olugambo atuba tubakyalirako bukyalizi kubakeberako kuba muli bantu baffe ng'otukeberako atojja n'agapapula si mu bubi temuli bango namawulire kubanga ndowooga tebajja banoonya naye bwe munoonya owaayi kati nze nga munywanyiwo ekintu ekijja ku mmeeza yange ako kakulu munywanyiwo kuba waliwo abantu abakola amawulire naye naakaako munywanyiwo n'alemu n'atakateekamu ye n'aleeta ggulire nga weriri nga teyebuuziza na ku sayidi yonna wadde okubuuza mutubikirireko tubikkirire baleke kutwambula nnyo ate so mu nkola ey'obutabambula nnyo baganda bange abatulaba
nyine ebiwandiiko bye naguddeko nga ye mubiraba wano nga birimu amanya g'omukulu ono Saddam Rashid Lukwago era nga bamuyise mu kkooti nsonga za butalabirira baana nakusuulawo makaage kati awo we tuli tutandikidde n'okusuulawo amaka guba musango wasuulawo amakaago n'abaana bo abaana babaza abaana 1 2 3 4 5 kyokka ng'abaana bano asinga obukulu wa myaka 16 olinako we 14 olinako we 12 n'ow'emyaka 4 can you imagine abaana abato n'obasuulawo ng'eno ensi ekulaba ng'omusajja w'obuvunaanyizibwa abatandikirewo sooka obabuuzeeko abatulaba mwenna ekiramizo kya Mukama Katonda eky'emirembe nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bwe twawukanya enzikiriza ekintu kino mukitulekera kuba kwayagaliza mirembe. Salamu bw'okiza mu Luganda nti emirembe gibeere nammwe. Kati nammwe muli baddembo ojjinjagaliza abatulaba nti naawe gibeere naawe. Amanya gange yenze Alhaji Saddam Rashid Lukwago. Gwe bagoba mulinnya. Kati gwe okijjayo bw'otyo atolinganga akikomyawo ng'ekyakabeerawo. Anti jjukira nti nze lwe nasembera. Ojja mu mawulire ago. Tetugenda kugenda naye nze wensembera wentandikira. Bannange saagala kwogera ku nsonga ya lujja gy'ayogeddeko. Ey'okugoba mu linnya lya Lukwago. Ate era yenze Alhaji Saddam Rashid Lukwago. Wabula bw'oyogera Rashid Lukwago nga tutaddeko lya Saddam oba totegeeza nze ekyo nange nakikkiriza. Ekyamazima nali already ntandise ne toko shows eziri ku bukeddewo zaali ziraga nti yenze Saddam Rashid Lukwago bw'oba onoonya nze nga Saddam bw'otateekako linnya lya Saddam ojja kufuna balala baganda bange atali nze. Nolwekyo baganda bange nabalekedde erinnya erya Rashid Lukwago n'osigaza liriwa n'ensigaza Saddam Rashid bw'oba oyagala nziteekako erya Saddam olina okwogerako Saddam so tokoma ku Rashid Lukwago. Bw'onoonya Rashid Lukwago obeera mu baganda bange bali abangi naye gwe balina kugamba Saddam era gwe wenna ndaba wano bw'oba oyagala kunoonya mukutu gwange gwa Facebook YouTube oteekamu Saddam Rashid Lukwago bw'oteekamu Rashid era babadde banoonyezaayo naye nga bateekamu Rashid Lukwago kwegamba mu Rashid Lukwago abangi ekikwawula ye Saddam era tuli ba Luganda tekijjaawo ki Luganda tekijjaawo Luganda naye muwuliziganya naye byetu embeera eri yaggwawo tewali embeera yaliwo ndowooza mwalimu obusungu obwasukka baganda bange bakozesa obusungu bakola ebitabasanyusa nakola nabanyiiza bya mu famire mwenyiiza bulijjo ng'abooluganda era waliwo abaali banyize nabeetondera dda abooluganda bita ebikoonagana tebyatika kati abo n'ensaasira abaali baluyingiddemu baalugwamu era abakuma baatomera oyingidde mu booluganda oseesaamu weebale nnyo era ffe twaddeyo dde ntutuula tutegeera tubuuzaganya siraba waayina buzibu Hajati yali atya Sharon tuteekateeka genda ku kyalo enettayi emikolo gisembedde tetusukka mwezi ogwo ogujja naye olunaku tetujja dduba wakati byaddala tugenda tutwala nte tutwala nte Sharon ng'oli birala nnyo mu kaseera katono Sharon omumanyi Sharon omuba yali yeekweka wakatono nayina ye nawe namulabyeko mu Gomesi maama walonda nete weetegeeza nnyo mukazi wange nja kukukyaba nze njagala ze abaamulaba nze omanyi omusajja yali anise bataga nti omukazi mayembe ga ggaali bogata nti weeraga sebe ebivaamu birinde kigo kati ono Sharon simutta kwegamba teri mwetegeeza bannaaye ate gwe kankubule lujja era bannaye abanyankole bagenda tufuga ate lwaki nyina mikwano gyange ngaaba 5 abaali mu bufumbo nga bwe nabulemwa be bamu kubampa amagezi nti noonya omunyankole maama bali katale we batyo abanyankole mu kalicha yaabwe bakyafugibwa ne bwagaggawala ati asigala wabbaawe ekitiibwa bwe kiri mu mateeka gaabwe bwafiirwa ne bwafiirwa maama we mu mateeka gaabwe ne mugaana tasobola kugenda talinyayo nabali bakitegeera nti bbaawe yamugaana omwami yayogedde bikyakola
bananga batannabasa kubanyankole mufiirwa abasajja twagala nnyo okufuga musajja anyumirwa nga alina ku ddoboozi bwayogera bamuwulira kisalo nekyo bwokirawo n'omubiri gwakyo manyo nekigambo mwami ayogedde mwami agamba onyumirwa gotonda nedda tunuulira naawe mwankwata stress nga zikutta naye kati nkulaba tunuulira zengwe zino ezizazambala zikyakutuuka bane Sharon weebala olekamaojja akasusu kakabwasi wenna kwe gambo toliikagamba Sharon yankoze obulungi obw'ekika ekya waggulu mukwano gwange Sharon weebale nnyo okundabiira weebale nnyo okumpisa obulungi kale tugamenti wa parkinga unagamba nti essimu zonna nazijjamu ez'abantu tuva ku bakadde ndi awo sivaawo songerako kirala Sharon bwannema ngenda kuwasa muzungu sidda mbaana baawano omanya obigaanyi tasobola saa nakyoge tasobola kunnema oyo bwannema nze abaako ekizibu infact abaganda obamaze omunyankole omunyarwanda munyankole awo era sayidi yonna awo mumaze ne tunagendako eri sijja genda wahiiru negwe omukazi ono nga bw'omulaba gwe Sharon mutunuulire bulungi omanyi omumutunuulya mu mutya kati obeera n'oyo ate n'ogattako abalala kutunuulira nnyo omukazi wo gyaleeta ebisi era mumutwe tewamutunuulire nogaa Gomesi nze abadde yagira banzika namulabye ku mukolo ng'anyumye ne ŋŋamba awo twali twegezaamuuko tetusemberedde naye by the way saga kuddamu bintu bino tubyogerako tubikoma leero njagala ompeeyo ku pologulaamu nsomese tugenda kukola ensiisira z'ebyobulamu era Sharon yazirimu azitegese Hoima Masindi yasoose eyo sayidi yewaabwe mugenda Talaaga tugenda ku Talaaga Kyenjo Gwindi Fort Potro wa Mubende era tugenda kuyitayo Mbalala Ishaka Ntungamo Kabale zitandika mu gwa musanvu nga 12 tusokera wane wakali nga 12 sisira za bulamu bikyebira mu sisira z'obulamu nga tugenda sisira z'ebyobulamu tujjanja b'endwadde zonna ku promotion emitwalo 25 nga bakukebedde bamala kukebera bakukebera wano ku ddwaliro tukuwa full package y'eddagala erimu endwadde zonna zibatukusanze buli kye bakusangamu oba mutima gwe mulwadde oba mawuggwe oba kibumba oba nsigo alusazi abakyala simanye bizimba batazaala abalumizibwa nga bagenda mu bingi byonna olutubatu njagala ondeetereyo omusomo ogwo nereka kuleka wakati zigenda kutandika mu gw'omusanvu kati eyo programu gy'oba ondeetera nawe kati ondeetedde bino byabakazi buli kaseera tunabeera mu mawulire gakwogera tebiggwe tulina okugyawo buli kimu nga ekyo kyo nkwagala nkusaba ekirungi kiri kimu nti omukisa gwennyina nti gwe nkutuukako empapula bibino stamp kweziri koza bulungi empapula za kooti zavuddeyo dda zonna ziri stamped so bakwagala mu kooti mu mwezi guno ogutandika ogwokutaano bakuyise mu kooti naye kakati gwe bwoba olaba abaana ogambe kuliko emyaka emeka njaga tunire bambi maze emyaka 15 emyaka 15 ekisooka wanemu ku bye bakuloopye emyaka 15 nga wasulawo famire eno abaana bali abaana bana kuliko omuwala we16 tawusa maze 15 emyaka 15 kuliko omwana we16 kitegeeza ono omuwala so hati wamuleka wa mwaka gumu kati bano nabazaala ntya ono we14 nava emyaka 15 nabasuulawo kati waliwo we14 waliwo we12 waliwo we4 tulina uno n'abalobe babanga bebange bemmanyi ate abange bemmanyi bakazi bakulu yesooka njawulire kati ono mukyala kye yakuloopye yenna alongo Sharifa yabadde namba Munyarwanda oyo namba 3 abakolera gundi surprise yoyo ya birthday yoyo nali nabagamba bawe ebiwandiiko ebyaki ebyamayumba gaabo baddembe okutunda nkijjukira ng'okyogerako nti era ebintu byonna byembadde nabyo nga ndi nabo buli omu agendamu obuvunaanyizibwa ku byo naye bwe tugamba biri mapoloti n'amataka biki n'emizigo gy'abapangisa batunde naye bwe tugenda ku maka ekyo maama wange yakiganye
n'abantu abalala nagenzeeko wa Junudini Nkata ne mwebuuzaako nengendako Baseka Kibaate ne mwebuuzaako yono wa sharia ate era bakyala bange baatuukayo ku nsonga zino gye baava alyoka bagende mu bino kubanga wano ekisookera ddala kiri nti abakyala bano abafuna mu sharia lo yes era nabanjula n'embaga nazikola era kyensinga okwewuunya ti omukyala okutuuka mu bino ebintu kati ali mu family court where is the family there family eri ludda wayo bataata basezaala basenga bandi benayanjulamu omukazi wano kati zino ensonga z'amateeka zikwata ku ati tugenda okgenda eno ebyo ebya family tuteeka okuba mu family tuyiseeyo naye wano wonna tetuyinaako naye tubuuse tugenze mu kooti ate waliwo n'omuntu ng'asaana mateeka nga gwemutendera kati goleka oli w'amateeka gagenda okukusobola myaka 15 nze bwe baba nga be baana abange bemmanyi abaana bana bobo mwinamu bana kubanga mukazi yagaba abaana abaana twaliwo n'abaana 7 baidha kuba twafiirwa seeti z'abalongo abaana 2 baafa 2 n'ekato aye ne tufiirwayo n'ekato abo tebali mu kifaananyi kati abaliwo Katonda be yasoose bawo be babana bayogera katulaba nti ebintu bino bya bulimba kati birthday yakolebwa ddi nze yasuulawo amaka gange ekyokubiri muwala wange omukulu olwo bayise ow'emyaka 16 ali mu senior 6 omulabako wano omuwala oyo kiwala ekirungi ennyo kiwala otunenjagala okukuba oluyingo otuli omwana wange nali njagala okusaba ekyo kiteeka ebbali ku myaka 15 omwana owange agenda kuweza myaka 2 kitegeeza ali mu myaka 18 ali myaka 19 agenda kuweza emyaka 2 so kire ky'emyaka 16 kifu typing error kando si typing error kuba amanya ge g'omwana wo gani kati mama ayinza obutamanya ekikoze akigenderedde alina kyabala n'ateekawo 14 Tawusi oye Tawusi Saddam Tawusi ali mu senior 4 guno omwaka atuula senior 4 jeje myaka 15 kale kuba kale covid yabayingiramu bo naye we yasigala asoma kitegeeza jejo 14 kyoga nti omwana w'emyaka 14 akola senior 4 kujja asobola okugikola asobola okugikola senior kati nasale yagisoma ate y'emyaka 3 tugateka emyaka 7 anyway jiri emyaka 16 aba yakeera nnyo omwana agenda okutandika okusoma at least yali badde emyaka bimasoma ebyamwe nedda isoke kale katwale omwana tansi wa myaka 3 akedde nnyo bw'asoma nasale top biki agivaamu nga myaka 6 tugatte kati from P1 to P7 egye myaka 7 gatta ku 6 omwana akedde nnyo okukola P7 agikola ku myaka 14 13 P7 yeah awo kiri kati gattako emyaka 4 senior 1 mpaka senior 4 ku 13 bwetubanga tugase ku 13 giba 17 bwe tugasa ku 14 giba 18 omwana akedde okusoma amala senior 4 either emyaka 17 ba 18 oyo abakedde ate wa senior 6 abeera mu myaka egyo 19 ku 2 so kati mu kino byonna bifu ebyogerwako bwe babanga bebange bemmanyi bano abamanya gano kuba abaana bange kitegedde oyo alim oyo gwayogerako w'emyaka waswa oyo twamuzaalira mu imenizo sweet ondowooza 2018 entebe imenizo sweet wane mulago waneeno yes amanyi nga gaali mangi ate nno oyo omwana yavaamu yagenda ne batabuka n'abasajja be yali alyako sente ne bamukuba sente baba muganda we sente n'azimulyako gye beetundira eyo bwe yazimulya omuganda wali South Africa wamulaba ndowooza nga nze nabaddiŋŋanya n'obaddiŋŋanya ne balwana olubuto ne luvaamu yes bavamu ku myezi 5 n'ekitundu ye mwana baana bakyasoose okubeerawo eyaffe bagiyita n'abortion omwana oyo yamalawo wakati w'obukadde 6 nyina mwana wa muganda okumukuza kuba ebyuma bye baalimu bombi buli kyuma twali tusasola $1.5 buli lunaku buli mwana ze $3 abaana 2 eddagala lye babateekamu ne babakuba likuza amawuggwe sente nyingi eddagala balina okufuna empiso 3 buli wamu buli mpiso ya $2.5 nyina omwana wa sister wange gwe nawa receipts
nga twakusasula ssente miliyoni 408 awo tumaze emyezi yalinga 2 nga wateekamu kati ku kino kati oyo omwana nno nakati ndi naye wano wali ne wiki ewedde mbadde naye naye yo n'omukulu namulabako bwe twali wano era abantu mujjuka mu video omwana oyo gwe twasiiga face nga twagala nnyo mulabe ekimuli kyaffe yoyo omwana gwe twogerako omukulu kaakati school fees kati ate maze emyaka 15 naye wano mwali mumusangawo ng'azze kundabako ng'essanyu lingi nnyo ne video abaagiraba musobola olaba mu kisiikirize omwana yali happy nedda bino bifu byonna kakati naalongo ki ekikutuusizza eno mukyala wange eyali kiki ekigendererwa kyaki? Where is the complaint here? Nakusuulawo ntya lwaki okukola bino byonna tutereeza mpisa zo wakiri tutereeza empisa ofuna omusajja omulala ne mwona asigala mu bino n'abasajja bakulengera bamulengera ate gye yalifunidde kikoka nga nafuna omukazi naye abantu bamulengera entulugunya kuno kutulugunya bino ebintu bigenza okujja waliwo abamubiddeko nga meeting zigenda mu maaso ez'okugenda mbashalu okutwalayo ez'emikolo yasooka kuweereza mukebere ku TikTok ya shalu abakyekingako kuliko ebivumo bingi nnyo n'alongo baffe yabiteekayo nga bamuvuma era n'amala ng'amuwonize n'omuwoninga era n'amala infact yadde agenda muggulako omusango threatening violence yes n'amugamba nti temujja gikolayo emikolo kwegamba mu bakyala bo bonna Nalongo yafunye obuzibu mu Sharon yasinze endowooza kuba yasinganga okulaga nti waali nze gwe ujja lwakuba ebintu bingi anti nze lwakuba ndi musajja atajajinga bantu bonna naye saalizeemu kuwasa amazima naddala omuntu wa wano wasimanyi nti nnaayagala omuntu ntuke ku njagala gye nnaayagalamu Nalongo ne bw'abanga akola bino nze nsigala nga muli nkyewuunya ekitonde ekikazi waliwo eyakoze analysis namulabyeko oba ku YouTube okwe bamuyita Lugonvu bagambye nti bakoze okunoonyeza ku bantu 8 abagagga bantu 10 8 ku bagagga bali bubi nnyo ate nga be bagagga mu makaaga bali bubi nnyo ate nga bo bawula bali bubi nnyo basula ku butaache saagala kubeera mwabunze nsobola okwerwanako endaba ekinyigiriza Nalongo okoze ensobi nnyingi nenenya okuba nti nakumanyiiza okusonyiwanga buli kyokoze naye nali manyi nti onaatuuka n'okyusaamu naye ndaba ebintu bikola ki bino byeyongera bweyongeze mu maaso towuliriza toyagala kumanya towa bantu kitiibwa toyagala kwetonda omutima gwakukaluba naye Nalongooza okuvaayo wabanga ebigendera byakuyingira mu mukolo gwammwe tulowooza bwe bibanga ebigendera byakuyingira mu mukolo gwammwe gwe tolowooza nti omukyalo oyo akyakwagala akyakwetaaga kati ate bw'oba onjagala okola bino ate oli haji kati bw'aba njagala kati akola ebyo ate olwo kiba kindeeta gyali oba abanyongerayo bwongeza era buli omu agamba nti ono omukazi ekimukozesa bino bintu bivu newunya ne lwoyi yakoze ebintu bino bannaa bw'obanga ddala oli looya n'okola omwana w'emyaka 16 ng'ali kakati ekyokubiri maami lujja sooka otunulira ekintu kino kubanga bino bigenda mu kooti abalamuzi baagala nnyo obukakafu katunuulira ng'omulamuzi ayisa abaana bammwe bagenda kulumirizaani maama taata abajulira maama boogere emyaka 16 boogere ku bino ebyokuba nti obadde tobaweerya school fees zizino tobajjanja bakyokka olina n'eddwaliro engoye togula emmere ne facilities ndabika wano nyinawoko ku message nga mpeereza school fees wa Tawusi nze emyaka gye mmaze ne Nalongo gyonna yakwata sente zange yangabirako to the extent nti business nakola business mwami Lujja naye nkola eddwaliro nendikolera omukyalo omukulu essomero ndio mchalo wange namba 2 nenkola faamu y'enkoko kati era Nalongo anzizizza nnyo emabega yanviiriddeko n'obuzibu buno obw'okwavuwala bwenda ate nanzirukako ng'alaba mpeddemu tewali kirala nenkola faamu y'enkoko mu kikajja awo baali bagimanya lingenda mu nkoko mutwale eziriiko amagi nasooka nete enkoko 10 nezitandisa okubiika nga zeeriisa nendeeta endala nga zino zijja kuliisa ziri 15 endala olw'obulagajjavu bwa Nalongo yazireka zinaatera okubiika
abasama ne bayingirawo n'anoba enkoko ne zifa nafiirwa enkoko 25,000 kumpi mu wiiki emu ng'osigadde bw'omwawo bizinesi enkoko zeetaagako omuntu azimanyidde nga buli omu mukoledde bizinesi y'amaanyi nga just kwegatta bugasimanyi era nga buli omu yambuulira yanga nti wantukoze tuno wantukoze tutyo era nga be babankinga be babalansinga okitegedde sebo nkulaba agamba yagezezzaako yagezaako okutwala ensonga zino eri road meya basheeki n'abakulu mu famire bashegeera naye nga wakati mu mbeera tewali kyava mu ekyo ndi wa mutwe munene bwentyo wano ye alaga nti yagezaako byakuddingana nti kukyasoboka n'okutunda amaka gange tagenda kugatunda agabeeremu awasizeemu akole buli kyayagala naye tatunda eyo property y'abaana benamuzaalamu ozikata abaana bo babeera naye bali naye ninga njagala abampe njagala custody nange era kino kyeyakoze kyanyambye nnyo kubanga ekyo kyogamba mbu oyagala abakuwe ayina bwe yatuusawo n'agamba yagambye nti the children welfare will best be taken care of under my continued custody since the respondent alleged stays with certain women and also a prostitute obeera n'abakazi bangi ate olinako ne malaaya yeriwa anti kati nange embuuza yeriwa malaaya n'abakazi bano be baliwa kati ye waddembe okulondako gwayita ayinza okuyita mukazi wange Sharon malaaya waddembe kimuyita naye malaaya ate gwe ngenda kukyala kutwala bintu byabakama kati oyo aba akyali malaaya akyamuyita ekyo lwokuba tonnakyala ate kimuyisa malaaya ekyo eyo yonna njogera yakwagala kukakkanya bantu ye yeeteeke kati ye yali atya nga sennamwanjula yali malaaya bwaba yali malaaya isoke bannamwanjula n'embaga n'enjikola bano abakazi abalala bayogerako tewali essimu obeera n'abakazi gwe kati walaba embeera gye twalimu emabega kaawo awo mwali mugenda okulabira abakazi bange wabayo bameka bonna basigala bakakkanyenalongo yakkakkana era omuntu atalabirira baana nabino byonna abikola alimba era naawe wenyini okimanyi nti kyayagala kirala bino byonna ekibimwogeza lwakuba nti different understanding okutegeera okwenjawulo ono omukyala wange ono ekyamazima maama we yafanga muto aye n'atafuna kubuulirirwa okutuufu how to handle certain problems singa oba ofunye ekizibu okikwata otya kakati omwami ng'omubuulirira nambuuliridde muganda wange obuulirira gw'otaazaala nga nakyo si kyangu era kyovola byatuuse ne birema ekirala nakugamba mwami Lujja nti nze neevunaana nze nga nze kubanga bwe nali mpasa saakola choice nga lwali gyensoso gyenkoze nti nyaba omukazi ampuliriza njagala omukazi atalimba njagala omukazi kati ate Sharon ye byonna abikola nga tumaze nabbi mugamba ye system ye kwe yakulira oba amukuliza omusajja olina omugondera omusajja tayisibwamu maaso omusajja olina omuwulirizanga omusajja bwagana ekito kikola Sharon byakola awo wetuli kati ye bw'abanga agamba nti malaaya sirina malaaya nze siri muntu waba malaaya era tuli wabakyala siri muntu wabakyala era kyovola nti nze okuwasa abakyala bange abasatu kyekyo kyantumye owabakyala naye ate nga ntongodde okwewala bano ba snacks wakati ekyoyagala ekyabaana ndabanga ekitagenda kusoboka bwekibawata bampadde isooka abasigazi naye ate obasigaza tobasobola omwana tebamuyita mwana nti oyogera bwogezi biba bikolwa responsibilities nze ebbanga lyonna mpaka kati nti nezigenda ku viddi bakola lisiti nembawa naye ku mulundi guno olw'okuba yandeka nga ndi bubi nabagamba ne munnyambeko mundabiririra abaana omwaka guno nesetingi nzikole ki nga bwe mututte ebintu ebiriwo naye nakyo kyalema bana linnya omwaka guno guggwewo kyalema nakyo nakati bansaba ebintu bano boolina be baana kwe kuli waso ow'emyaka ena besirabirira bano abali wano kati ero jamu kwata mukwata face omwana wange enjala ziriwo ndabye abana bali bana basatu bali babiri baliwo babiri omwala wa mukozi ne bana babiri abalenzi be bali ababo ekimu kye kinne kya Hajjati owa wakati namba 2 ekyeru
ate ono Hajati number 3 bonna go balina wano webali last time when nali wano wasabambu era baleta wasuuyo twalina omulenzi n'omuwala omukulu be baaliwo kati emyaka 15 kati sibitegeera owashi bizibu naye manya nti ekirungi nti ekipapula wakifunye abakyala mwagadde nnyo sente naye okwagala sente bannange osigazaamu ke bayita humanity ak'obuntu ako ate bw'obanga obadde weeyambuliddeko omuntu bino ebintu ebimu bireke kubanga gy'okoma okubikola oba weekaluubiriza we kati singa teyagenda eno oba singa baga mutima gwamukaluba mutima gwakaluba tugende mu maaso naye manya nti wano we tugenze wazibuzibu wano wazibu amateeka gajja kukukwata ate nkoze eki sirabira baana Ilati wano ye ebibyo byonna kati gwe bituufu ati nawe wenyini gwazzeewo abaana ate osanzeewo b'osanzeewo nawulira wajja wasangawo abaana okay waliwo ebimu byoyogedde oba byogeddwako nga birabwako naye waliwo ebimu omukyala byakyayinza okuba nga naye alina ku sayidi ye biriwa ate kati gwe byotalaba gwe byogere message ngikusijikulaze ngenda gikusindikira wona bweyagala ogiteekeko era nayo nansindika sente kwoyo tawusi oba siniya 4 emyaka gy'abaana ogikubyemu ebituli bwe babanga wanga omukazi babanga bebange bemmanyi gyonna egiri awo mifu ennaku z'omwezi 22 ogwokutaano olina okuba mu kooti ssaawa 5 nsonga z'abaana bo na mukyala tewali kintiisa kgendayo obujulizi mbulina n'obukakafu mbulina na buli kimu nkirina n'ekirala abaana abange si ba myaka egyo abaana bange bakulu osukka wano ate era nabo ku mulundi guno njagala mbala bino byakwebeereramu nze ngumiikiriza gayisa okutulugunyizibwa okutuntuzibwa okumanyirwa okujoogebwa okukolebwa buli fujjo lyonna newaka ne batuuka okundaba nga mukazi yandoga sirimu kategeera bakakitegeera nti ntegeera ng'ate abalala bampita mulalu omukazi n'akola nakino n'akola abaana bano nali njagala omukulu ate zitaweze emyaka 18 ekibambulira nkiwone mpone ebibambulira byembaddeko yes kakati bano abaana bana bagumiikiriza ne bakola ku myaka 18 kati njala bo bandabe nga atategeere ekyo nakyo nkitegeere wayenza abazaasi be banzaala baba n'abasaidinze ne maama waabwe it's okay baya bibaleeseemu n'otunuulira abantu bagamba embwakana bwe zibeerawo ate temuteekamu baana ani ayagala okuteekamu abaana kati kunze naye ani ateekamu abaana abadde abatuma okujja okulona school fees n'abagamba mukube essimu musirike ne bantega essimu awulire byenjogera ng'abaana bazze okulona ki school fees kati awo we tuli abaana obasaba olina kuba nga awandiika oba bino byabaayagala nekikulu kya byonna wano kyendabye eki kyayagala ayagala abaana basigale mu mikono gye igwe okole mulimu gwo nga taata kuba wano era alina watumenyedde n'atugamba ye bw'afumbiza gyo emirimu ekyo kyayinza okuba ng'okimuteekako obuteesi taliiwo kubanga akyewozaako akugamba nti oli self employed okitegeera era nga olina emirimu kyekinkubye emiddala mu kibuga Kampala wakati okutuuka mu Kikajjo zone ekyengera town council ne mu Lubaga division okitegeera so mu mbeera eyo capacity gy'olimu nga naye okulabirira abaana ekyabanze siremerera ng'okulabirira abaana bange kirabanga bulwadde nedda alina byayagala byaggusa birala nze kati abaana mbalabirira ku level eyo gye ndiko era gye nsobola obadde okimanyi nti waliwo muzira naye musaba ampa abaana bange tebajja kutuulako bakayadde eddakiika neki waye ipati eye yenfu ye tayagala kuteekamu yadde akatini bweka naye atayagala abaana babeere akola kati Nalongo akola Nalongo yava wanga alina mukolera restaurant awo waggulu naye yali agiyita yiye bwe yasuula wano eddwaliro n'agenda wali restaurant n'agana ne mmoloka yange gye namugulira okukkirira n'emmanga waayita weeks bbiri ne restaurant n'agisuulawo nga agitunda abaali bazoggwa ne bajja ntekeko omukono ne bagamba restaurant yange sigitunda bwe yadduka yatunda mmotoka yange nakola edduuka lya cosmetics ery'ebizigo mpulira era namuwako ku ddagala lyange wano ery'abakyala ery'abasajja amaanyi g'ekisajja ng'atandika omuwagire wadde nga twali tetukwatagana naye nabimuwa for business alina bizinensi ye
eri Kasenge atunda bizigo kwera naye wa kizigo tetugenda yo leero ati ebyo business yasobola okutegeera kubona ye yagirimu byekolako amanyi obikola wa kiziga akimanyi full stop era mukolako ebizigo era ngamba abantu bamuwagire mu bizigo akyali mu bizigo akyaliyo business ye ekyali era nga bw'omulaba atukula bw'ayagala ekizigo okutukula nga ye genda omuwagire ebyabisobola kwegamba mu kutandika business wamuwagira yatunda emmotoka yange ali ne mwongeramu ne sente kyekyo lwaki oyagala naye agenda akola contribution eri abaana awo nfunyeewo nekati ayagala ntekemu kyekimutawaanyaawo yamanyi bwe tunatuuka mu kooti bagenda kusalawo obusazi nedda kooti ewuliriza ayi nabo bantu bazadde babajja mujatuuka mu kooti bakugambe mbu kaakati omutemwa gwa ssente weeziti buli mwezi oba buli mwaka ate bwe mbasizikola bo basinzira ku kyokunsabya ssente bagala kooti weeto bweri wano waliwo omukyala keyageziwadde n'agamba kooti nti omwami eno gwe mulaba yeekozesa self-employed kati nyingiza mmeka onsalira emitwalo 3 omanyi katugeze ng'omanyi nti nyingiza mmeka business yenyine yazirimu bajja kwepimira ku bye balaba bagenda pima bagambe nti eddwaliro lino okusinzira ku kiriwa kapima kalaga nti abalwadde olina bangi okitegedde bagende baveeyo eyo batunulire enkoko zikyaliyo enkoko babisanyawo bo bennyini banani akati bagende nga batundira bizinesi zeezo enjawulo era okumaliriza bajja kuba bamaze okufuna omutemwa gw'ogenda okuba ngaobitabo biri mu kooti bibeeramu naddala nti omukyala agamba ye ayagala sigaza abaana ate era n'ageziwala n'alaga ensonga lwaki ayagala osigaza baana bato taata muntu w'abakazi alina ne malaaya awo tujja kusinkana mu kooti awo bwe tuli tujja kusinkana ekintu kino ekyakulembedde ekyokuba nti omukyalo ono wamufuna mu mateeka ag'obusiraamu wayawukanye naye mu mateeka ga busiraamu ate bwe nkizza eyo kooti nenkijjako mu kooti eno ey'ensi tulina ekooti zaffe omukazi muwoowe mu shariya amateeka ate bwe nkizza eyo awo kino kiba kyakola lujja kubanga munnange shaliya eno esobola n'okukusuza mu kisenge kyekimu n'omukazi nga naye owulira tebikyagatta eyo byonna nabikola kubanga eyo bagita idda nnaku 9 olina omukazi tone nga mwamukoowa kyali kibeddewo nze n'okusingako awo namalako emyaka egi nagenda otuuka ekuva ewaka egi nga tewali byakwegatta nze omuntu ow'abamalaaya nga ate tutula ku kitanda kyekyo myaka 3 kiba kiralamu ekyo ati tozannya nansi omuntu otuuka n'otamwa byotuuka n'olabako n'amaaso gono gayi naye neweefuula atakola ki abakukolako ensobi ye bw'alaba nga yeefudda asigala nga akyagenda wa ate tosobola kino nkikugamba lujja kati ojja otuukire Sharon omutuukirire teri kintu kyamutamya nga tusobola kwegadangadanga n'obeera ne Sharon ogenda mu bakazi ab'enjawulo si bwato bwali ate abeerayo gwe weegadanga bakulaba olina emyaka mayima mukyatomera nnyo okuba kwesiriwaza mba bitukoze naffe ng'obiraba naye noga kangumiikirize si kyagumiikiriza kati Sharon talina bugumiikiriza kwekyo tugumiikiriza kanindemu sigenda kuliddamu era naye tasobola akugambira nti aja tosobola kuwulwa muntu baawo nga yakukiitinze naddala nga mwagala tosobola era tebakulimba bwana lujja nti omuntu asobola okukugamba mukazi wo okusinga gwe bw'omumanya kyoba nti naziba amatu nga njagala okubeera nnaalo nga kuza abaana nebyebbali sibiwuliza kati abaana baakula neetegeerera kati n'abaana bategeera nze omwana owe kasita aweza emyaka 18 nalinda mukulu naye kati n'omuto naye aweza 18 amuddako yes Nalongo kati yali mu kifaananyi abalala bali silent bo tewali buzibu siina buzibu bulala obunaaba weebuli obuzibu buli ku namba 3 be baana be ye n'abaana be ye nabasola myaka 15 namba emu namba 2 kye abo tebaliwo mu kifaananyi naye waliwo obuzibu namba 2 by namba 2 oba namba emu kwegatta ku namba 3 ejawulira kakati olaba lujja emirimu egyaffe gya bwongo nnyo olina okuba nga
ewaka environment gy'olimu nzikakkamu ekuwa okulowooza n'ofokasinga kuba tukola research eziri waggulu nze research zenkola mwami Lujja nzijanjaba abantu nga omutima bagamba nti guli mu mazzi simanya gukoze ne muwe eddagala lya habo abakyala ebizimbe biganye nga babisaze we bikoma muwe eddagala lya habo kati eddagala lino fenna tukola ddagala abasawo ba habo tuwera ne miliyoni gwe kiki kyommanyiddemu ekiranga si ddagala lya habo ani gwomanyi gwosobola okunyimiriza naye notucomparing notuconsideringa nya lyange eddene nnyo abantu habo abasebuse mannya bafa bufi mannya n'afuna sente n'asaanawo nga abantu bamuwanda luluso naye nze olunaku oluyita abantu beeyongera kukakasa bintu byenkola neetaaga tayimu nnene neetaaga okuba nga sirina n'ennamba emu n'ennamba 3 ate nga sente bazina kikisinga okuneewuunyisa naye era balagaga ate abatakola ki kati oyo bw'osigala ng'okyaliwo oyo nomala ofuna obukadde 5 10 tosobola keesa ng'oli waka mu nnyumba oba mufu kirala naye nze kyendabye walibanga abakazi bano oyagala mu biseera byebino eby'omukwano kyayika okisusaamu myaka 25 kati naalongo tumaze emyaka oyo naalongo tumaze emyaka 23 nga muli wamu ayo omukazi ow'ekiti ekyo ate bamusonyiwa bw'aba yeetonzi bamusonyiwa bw'aba yeetonzi mbadde manyi bwa myaka 2 5 10 kati gwe boga nti bw'oyagala nga nogaca kibanga nti mwaka gumu 2 ng'omuta gwe oyagala mukazi wo nembeera munna ate sikkiriza bigambo biva bbali nze njagala neetegeerere mukazi wange eŋŋambo teziriiwe wange gy'emyaka egyo okugimala singa nazikkiriza naali muzaddemu mwana omu ne mmuta so mu kino Nalongo akikutta atya era olowooza yali kikutta atya kuba yo ensonga yaba nina okuba nga weeri ateko sijja kumuwa magezi watuukira okukola bino ate okuba nga alina baadivayiza abalungi ekyokubiri nti nze nayawukana naye mukazi akola bibi eyeetwala ekyokusatu gondeetedde bino okubyogerako kubanga mwabifunye nange nembikulaga nti weebiri biri stamped bulungi the Republic of Uganda Magistrate Court siina magezi Family and Children's Court amagezi kale ge naaligezeeko nga nze yalibaddeko nti kale yaliko wange twaliko ba mukwano yabadde Baby Love wange erinnya liri mu musimu Baby Love nsaba asale pressure yekkakkanye n'ensi nakatona likyusa Baby Love lyavaamu ye mama swawu hakati Baby Love uli Baby Love kati ogenda okwongerayo kakwasa mulala kakomye tekasukkawo kushaliwa kakomye kushaliwa koze badde manyi nti buli ajjo yiyayo akanya enjawulo obunyo obwenjawulo buweebwa oyo abusaanira abugwanira abaqualifyinga kubwo yes shaka Baby Love kali kakomye kushaliwa kati kashaliwa kakomye tekeyongere yate bayo mulala akasuubira mu baana mu abalaba YouTube nakigadde so yesunga ataba kakoppa sajja ali eyo nakakoppa naye nakatomo abadembe shaka obugambo bwasangibwa na tukozesa bukozesa mukakozese simbo bya musajja akabawadde naye kulinze Lujja kwetaaga sebo nkwagala wiki tugenda mu naye kaka ojo interview ya kusomesa abantu lw'obulamu luliyo nga meka tutanga 12 omwezi ogw'omusanvu tutaba tumaze ova mu kooti nijja kwa tuvudde mu kooti kati katumale nsuubira n'okutambulamu kyayagala ku meeting lawyer wange nsuubira okugenda ku business gundi trip e Dubai ate mu gw'omusanvu oba mu gw'okutaano oba mu gw'omusanvu between the two kati sinnaba confirminga njagala kusinkana lawyer wange ku kimanyi nakifuna lwakutaano oluwedde aneweza namwe muyina eŋŋambo nakifuna lwakutaano oluwedde kati lawyer wange n'adde wamulaba leero naye mbadde ndi bize sisobodde mulaba nsobola mulanga ku lwokutaano kuba enkya nnyinako wendaga kati nyinza okuyimirizaamuuko wano nyinza okusaba nyinza okusaba ate ate ogiyimiriza ennyo ejja ate jatugenda eri mwe baani weetedde wase so naye nga muna nyina ekifo kyeni mukukolerera ewuwo kisoboka marketing ebyo kale bidde wali wabbali odagala mulimo si ku kiri kye nalaba
omwana wabanga ebya fees kulabirira biganye mbadde nsaba obuyinza obunkwase omwana wange tomusobola anyway wita gyali nze omwana wange yandaga sirondera mwana musajja siraga mwana musajja naye wangamye nti oli wamugambako ng'akugamba that this one era bwandabanga tugezeeko tulabe oba kyagamba kyekyo oba tewali waaka oyisooka omuleke kuba ekirungi kya byonna ate kati omusajja wajjabire bino simaalu era nkukakasa mwami rujja twogerera wano sikiwa nti obufumbo buno manyi obufumbo buli obw'okulabira omuntu n'omulabi nti gundi tumulabidde gundi omwana naasigaza question mark ku mutima gwe kkiriza obagamba naye nfa ku muntu ng'omwana wange amwagala kyekyokka nga weeri ne bwaba mwavu njabba wa sente bano kina kyetaagisiza nalwawo okutuuka kasitaabanga omwana wange amwagadde n'amundeetera ye kino kino bwe kinaabeerawo isokera nkisabira kibeere kubanga saagala mwana wange omwagaliza birungi byeri era nsaba nnyo nalonga afune omusajja gw'ayagala wallahi mu mutima mulungi nga bwe nafuna nange omukazi gwe njagala wallahi nteeka nnyo bwemanga siri musajja gw'ayagala ku myaka gy'amaze nange 23 nsaba nnyo mukama amuwa omusajja gw'ayagala kijja kuba kizibu bw'abanga yannemwaze nga bwe nneemanyi by'engumiikiriza kijja kubeera kizibu kyokka mmusabira banga bw'anaafuna omusajja ajja kumpa emirembe naye mmazeeko emirembe bino byakola na moving on nkola mirimu gyange kati kala byendi mu kwogera nalibadde nsomesa abantu alusaazi nalibadde nsomesa abantu chronic candida UTIs infection hormonal imbalance abatalala bulungi abenseke nalibadde byenjogera naawe lujja kale labandi tukamena wanze bigambo byebyo baganda bange byebyo tusobola okuba tufuna ku kigambo kya Dr. Saddam Rashid Lukwago ku nsonga z'empapula zino nga bwe ziriwo kati ate sigenda kwongera interview n'emu mu mawulire bamututte mu kooti era nga tugenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 22 ogwokutaano singa aba tewaliwo kikyuseemu nga wabadde atugambye nti alinayo emirimu gy'alina okukola era abaana bakyuseemu mujja kutegeerera kuba mutegeera byebyo ebiriwo kati naye ebintu bya kooti manyi munnaye bagamba nti n'atalina musango gusobola omukola ki nze ndi mwetegefu ne gunsingira ndi mwetegefu okugenda eruzira oba lukitaliya oba ludda wa ndi mwetegefu okugendayo but I know my rights eddembe lyange ndi ate siri I'm not a criminal siri mumenyi w'amateeka ate sizadde nnyo kati ate yennaku gye ndimu kati sena nazaalayo obwana ebbali eyo singa kati wendi kati sirina mwana sayo ndisinza mupapya kuzaala naye samuwasa kuzaala naye kukiri wazaale kati azaalire gwe alina abaana nange nyina abaana kati mupapya ati bw'omusalirawo okuzaala obutazaala ujja naawe kati kyekyo obutebwe ngenda okutwalayo bwe mumuzaaza nkyala nyina omulaga ekipoloti n'ekyapa mu mannya ge ate ebyo byebisookera ebyo bwe tumaliriza emikolo kyekiddako byendi mu kuseeti tunaabeerayo nnyira ni mu kutegeka kooti yange ne kanzu emikolo gisembedde kooti etuuba tulina okugenda mu lusiisira lw'obulamu tulina okugendako e Dubai byonna biri awo obikwata eri bize nnyo omanyi nyina kati nno kenzijukidde nga sinagenda buli ensonga wezivayo wakati w'omusajja n'omukyala abantu batandika okugamba kale ensonga yali emuweeti yaki ogirira yali yaki tono kiba kibatera okugamba kale ekibatawaanya kyali ekiro kimu ebiro bibiri ebiro bisatu ebiro bina kati ebivaamu kati tuli mu kooti tewali buzibu ana tujja kutukati wetuva mu kooti ekiddako what is next anti awo tuli ku nkomerero tujja batumaze okumanya niwedde kati yani eyo finishing line ya Naalongo kati watu bwamaliriza kati bwekiva mu luki ekiddako naye bagamba ebyabaagala n'obiraba tosa ekyokola engeri gye mulinamu abaana ebyange biseeyo kuba nduddewo okusalawo olaba engeri gye mulinamu abaana ebimu bigenda zibuwala bikyali bizibu nnyo tosobola bisalirawo wano mulina abaana ate kisooka Naalongo kyeyasooka okukola kwe kuzaala abaana abalungi yakuzaalira amata baaliwo bewalabye abanamba emu abalabyeko bano abalenzi abadde wano oba olabye bwana buli handsome kino ekirenzi kya mukyala namba 3 kya namba 2 ekyekyo kino ekirayeno nze abaana bangi nze nno ndi musajja kati bw'otunuulira ate Naalongo yasooka n'akuzaalira omwana w'obuwala aye neyo kyekizibu awo n'akugjamu
Bana embala mubere bulungi tuli wakaliga wano opposite nakaleka ba veteran abanetaaga bili ku 0772 51 23 7 n'okumanya ebyensiisira emitwalo gigenda kubeera 25 okukebera n'okuwa package y'eddagala kuvange nakoze omwezi 13 wane wakaliga tugenda okutandikira okumanya ebisinga ojja kutukubira kweyo simu eyo simu yange naye njagala abagala okumanya abali understanding abali betegefu bembuulira ebintu nga babitegeera ayagala simanyi oyagala musajja oyagala nze tokuba simu yange tonoonya totuukawo si kyawasa yes nabimaze so 0772 51 23 7 eya Airtel omukyala yagikwata bayemu abagala okunnyonnyola ennyenye ebiwanvu okulwa ku simu ntukira ku nsonga ate n'enjogera yange si eryawo nti nnungi nnyo saagala kwewa nze soogera bulungi nze ku bintu kasitoma oba oli mukazi oba oli musajja nze enjogera byange byadde sina kawoowo mu njogera kali awo ekintu kisiga no oyamba ki obulwadde ky'obukulu yeyagala njogere bulungi nga twogera ku byaddagala obulungi bwange obwagala ki njogere ennungi oli mulwadde oyagala byaddagala kati ate oyogera bubi nedda kati mukwate essimu ya Airtel 0700 87 5 51 0700 87 5 ya Airtel osobola okulandaga ne bw'omala essaawa Kyala owange yakwata essimu yange ate nga yakola nga secretary asobola okwogera naawe n'akuwa obudde bungi era ne wange bw'obanga tofunye ekyo oyagala crossing dde waati owa secretary wange ajja kuba ayogera bulungi naawe Sharon gyali abatumidde emikolo gituwuuba tugenda mu kutwala nte z'abandi nakasongola tutwala nte 10 eze bansalidde nte 10 si wabyaawo nte 10 nali njagala nga 2 naye Sharon yasala nte 10 Sharon azisaana era nze nyinza okwetumiikiza kuba kati wantutwalayo ebyo ebintu bye baŋŋambye naye ate mu kukyala mu kukwanjula nze nyinza okwongera okumatira obulungi ono kye yantuusizzaako kye neewulira munda muli pakati sente tezinnabaawo bulungi naye ate nte 10 nzitwala naye ng'ate ndi bubi nga sente zinabaawo kati ate we zinaabaawo abakyala bandeka nga njavu wadde mazima sirina era nze Sharon muwa credit okuba nti abaddewo mu mbeera embi nanzijjayo era kati ntandise okutambula mu bantu bulungi nnyo era njogera n'emboggola kati oyo omukazi sinza mwera kati obute 10 nja kwongeramu nja kwetumiikiza mu kwanjula ng'endeyo n'ente endala nga 2 kankwebaza okuba nti owa vali kigambo bufumbo nnyo omulala agamba akambiveeko sikyayagala sisobola ate abalongo n'okujajinga abantu bonna omulundi ogumu ne bwogezaako 10 ow'ekikumi mumwe osobola okubeera weetaaga kati gwali eyo ng'ogezezzaako tokoowa sigala ng'okyagezaako ate mu banyankole wakyaliyo ekyama bakyayoze bulungi abaana baabwe bakyababuulira okuwuliriza abasajja bwe mba nindi abanyankole bananjulira abanyankole babuulira abaana okuwa omusajja ekitiibwa okuwuliriza omusajja okugamba okubeerawo ku lw'omusajja ebintu byonna bye twetaaga abasajja abanyankole bakyabiira bannaye tugende eyo bajja tumalako ennaku mukama katonda abankuumire kakubeni abanyankole bankoze bulungi nze ekintu ekirungi nkizigira bannange ne bakigezaako kuba kati 5 be nayitamu be banzigirira naye kakati nange bwe ndaba kyendiko munnange waliwo munnange omulala abasajja abagagga abalinga nze abafiira mu biyumba bangi munoonye ku banyankole so abanyankole wewali akafuna katonda abatukuumire atubebaza okuba nti mugoberedde ensonga zino naye nga ebya kooti byo bikyaliwo nnyo era manyi nti tujja kuba in position okuba tubibatuusaako mu kaseera ako kennyini akatuufu tulabe Ssaalongo Haji Saddam Rashid Lukwago versus Hajati Naalongo Namukasa Sharifa kigenda kubanga kigwera wani endagaano nzikuwaddeko nali maze okudraftinga endagaano ezibabwe ennyumba wali obimaze oba kyekyali kikuli ku mutwe kwagala kubejjako nsaba katonda batukuumire tubasangewo ne mu programu enaddako amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola Biodigester
ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.